Ng'ennaku z'omwezi 23 ne 24 omwezi ogw'Ekkumi, akakiiko k'ebyokulonda lwe kasunsula abeegwanyiza okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Parliament okwetooloola eggwanga lyonna. Ku kifo ky'omubaka wa Nakawa West, abantu abawerera ddala 7 be beesowolayo okusuuza akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament, Joel Ssenyonyi, ekifo kino. Kyokka omu ku baasunsulwa ku kifo kino, Ivan Bowe, yaddukira mu kakiiko k'ebyokulonda nga yeemulugunya banne abalala bwe baasunsulwa mu bukyamu. Okusinziira ku Bowe, banne beewandiisa ku kifo kya Nakawa West Constituency, so nga akakiiko k'ebyokulonda ko kalina Nakawa West Division Constituency. Kati oluvannyuma lw'okwekenneenya enjuyi zonna, akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwaleero kagobye okwemulugunya kuno. Julius Muchunguzi nga ye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza ng'ensonga za Bowe ze yaleeta eri akakiiko k'ebyokulonda bwe zitaliimu ggumba. Nzira ku bujulizi obwaleeteddwa n'amateeka gafuga ebyokulonda kasazeewo ne kagoba omusango ogwo ne kagamba nti abaasunsulwamu mu mateeka. Abamu ku bavuganya ku kifo kino basanyukidde ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda. Ensala y'akakiiko tujjaniriza kuba tulowooza yeey'obwenkanya. Ekigambibwa ti twakola ensobi ziyinza okuba zaakolebwa ku foomu emu naye foomu endala zonna eziraga obuwandiike bwaffe zaaliko ekigambo ekituufu. Joel Ssenyonyi kw'ossa ne Anderson Bulola bakudaalidde Bwowe nga bagamba nti yali ayagala kulangirirwa mu Mancholo. Ivan yali anoonya kututumu alabike mawulire naki naye nga akasonga ke yatwalayo naye kennyini ng'akimanyi bw'aba munnamateeka owaddala kuba mpulira nti munnamateeka akimanyi nti tekaliimu makulu. Muganda waffe oyo yeeyagaliza nnyo n'ayita ne we yandikomye okulowooza nti nno asobola okuyitira mu kaddirisa n'atomera omukisa gusanga yeetegese. Bulola amuwadde amagezi okudda mu balonzi anoonye akalulu okusinga okulinda eby'okumukeeka. So kati yali alowooza nti olwokubanga ku ground taliyo talina tutumu ajja kuyitira eno mu Mankwetu ng'abalala bwe bazze bakola baanita Amongo baani. Bw'aba abadde yeesibye ku petitioni asigaze ennaku ennungi 45 azikozesa amatize bannayuganda kubanga bwe yateekayo petitioni n'adduka ne mu kitundu. Muchunguzi era ategeezezza ng'akakiiko bwe kanaatera okukomekkereza okwemulugunya kwonna okwateekebwayo ku mitendera egy'enjawulo. Ekiriko kati kwe kuwandiika ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda era emisango gyonna egyaleeteddwa eri akakiiko k'ebyokulonda kalina okugimaliriza era kalina okuwaayo ensalawo yaako mu bwangu mu budde kuba kati ekiddako kwe kuba akakonge. Ate obukonge tebugenda kumalirizibwa ng'emisango gigyaliko. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda mu kaseera kano bali mu kwekenneenya ebikwata ku beesimbyewo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga tewabaawo nsobi yonna ekolebwa mu kaseera k'okkuba obukonge obunaalondebwako.